Not to help them burn bridges, but help them build bridges. Yes, abantu bayinza okubasuubiza here and there, but n'abantu tukimanye nti nabo baba n'ebizibu. Oli ayinza okukusuubiza olwaleero n'otamanya nti oba naye yafiirwa omwana. So go ahead and try to ask what's wrong. What can you do for him? You see, when you're seeking help, you have to be humble. Yeah, so it's one of the things. We will talk to them. It's part of the learning curve. Oba oli bwakusuubiza n'atakuwa, it's also not a crime. Nedda kubanga it is part of kitegeeza enniya ye yali yakuwa naye Mungu n'atamusobozesa. So tumulekere Mungu oyo yenna aba akoze ekyamujajinge. Let's try as much as possible to attract friends, not to create enemies or not to keep people away from us if they look at us as ungrateful people. So I think we shall try our best. Tukubiriza bonna yali yalina kyeyeyama. Don't lose hope. Just come and bring it. So I also encourage people nti ebintu owulira kye bagamba ebyemunju tebitotolwa. Ddala abantu abakaling up interviews. Content is good, but bw'olaba ng'ekintu ky'ozimba kigenda kwawula omwana ono ku bantu, you are actually killing him. Budget yasomeddwa olunaku lwajjo. Kiki wabadde nga gombaka wa Parliament osuubira mu budget eyo ky'otaalabye ky'otaafunye? Anti ffe twaliyo nga yeeyisibwa. Kakati teri kye nalabye kye sisuubira. Bye twawakanya bali ne babisinga byonna byayiseemu. So temulina kyakoze. Ante toyina kyoze. Bali batusinga ennamba. Naye omuntu yenna eyali amanyi Kato was someone engalo ze zaali ziseerera nga bw'aba afunye mwenna mulya. Ate kambabuulire ekintu kimu, Kato nga talimba. We are living in a world of deception. Kati kambabuulire abantu bonna bakuusa abasinga. Sigaye mwenna abali wano temuli. Naye wallahi n'omuntu eyalidde ekintu eggulo. Judith, mama waffe. Judith osobola okumuyita mama wa gospel music. Judith is one of the biggest reasons why most of us are singing gospel music. Judith kirabo Katonda kye yatuwa. Judith ajudde ekisa kyotalabangako ekyenjawulo. So nange mwennyini busheeyo nja kubeera nga tudwali ku mwanjo. So mama, we have talked about it nze naye okukola wano homecoming concert. Era very soon nja kuba nji communicating over anybody who will be, but at least I've talked about it with her. Era mama chimanyi tumwagala nnyo, and I know the day she will decide to come back and do a show, it will be a massive one. Mukogerako mu communication yange naye gye twakozeko ku WhatsApp yantegeezezza nti alina ne album gye yatadde. Yeah. Mwagitegeddeko mwe ng'abayimbi ba gospel era mugenda muyambako muti ogipushinga. Nze ndowooza ate okuba yanjogeddeko era kubanga nze omuntu era asinza okupushinga album ye, then n'ebintu ebirala ensi byetamanyi kubanga tumuselebrating era tumwagala nnyo. So already album etambula bulungi, it is already blessing people. So twebaza Katonda olwa Judith bannange. Omuziki gwe tegulivaawo, ne gwalikola ne gwagenda okukola tegulivaawo. She's just a blessing, a big one. Yeah. So album abantu bagitegedde era eri mu blessing abantu. Amaanyi ga gavumenti nga banoonya etteeka ng'eryo, kitegeera omuntu aba akutte shows 10 ng'alina engeri gy'asobola okuzituukako, then making sure akola ki abeerayo. Then government okutwala obudde mbw ateefuna gundi, I don't believe in that. Nze wemba nga nfunye shows 4, sina show gye nali missinze, kitegeera era nja kumeka sure tubula nvudde empigi n'enzija wano, kitegeera. So ngamba tekyetaaga na kunoonya tteeka oba something like that. Abayimbi just balina okumanya nobeera mu kifo kino ne kino, will I manage it oba sobola kimanaginga. Then Ku show twalabye nga bavuddeyo n'owanika show ne wabaawo n'omuntu eyali abanja eddwaliro naye n'awanika show, abantu ne batandika okugamba nze ntaddeyo show sitaddeyo eddwaliro, anti naye yataddeyo show ku lunaku lwe lumu. Nze munnange nze bulijjo bayimbi bannange bonna mbadde mbayimbirako nga ninda nange olunaku lwange lutuuke, era olunaku lwange bwe lwatuuka nensalawo nteekeyo show. Omuyimbi kyatasobola kuyimbirako nze byate kasati nakakubyako era badoze kuba show bale tugende tuwagire muganda wange Mick Wine
nga 7 asinza alokola Katonda yalokola oba lemuku banjiri n'alokoka nedda mikono gwolaba omulaba Katonda gwalina mungi bambi ayagala nnyo Kristo asaavinga Mukama namulaba ne tatuuze zasinga okubeera nazo zonna zijjudde enjiri. Though I walk through the valley of shadow of death, I shall fear no evil, because I'm a superstar and I'm blessed by God. Oshegera, one saying is that when he was twalutandise ne tusala ebisolo lwakede ku makya ne tusaala twasaze ebisolo tusala ebisolo twatandise kiro na tusala twamaze okusala ne tusalira ddala ku makya ne tusaala katani twamaze okusala ne tusala wasaze ng'eswala tennatuuka nasaze simaba nakoze ensobi so twasaze ebisolo finally ne tujja kulaba onta sho ne bannungi nnyo nga boogirabye abantu ne batuwagira ne bajja abantu be bali bambi okutubeererawo abantu abamu babayo ne bagamba nti abayinza obutakola nga bwe tutakola ddi abantu batukiririzaamu banga yona tuzze tukola tukoze buli omu twamuyita ku sho naye awo be basobodde okujja kiraga omukwano so bakyali bange bazze era tuli basanyufu nnyo ku bantu bonna abazze bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo n'abalina companies bonna tubeeyanziza be bali kujja tewali political just sent n'abaana bannuupu obeera political si bwe kiri just ba member of parliament ebiringa ebikutta abantu mu mabiro lwe luyimba lwewakata ofunye tugambe nti obadde olwanjula mu butongole musenze mbadde ndubakuba mu butongole nammwe ensolo duba wamu akapera tulina musenze gwe twasenza kimala obulago bufudde naye oluyimba olwo Pastor Bugembe yavaayo n'agamba nti takutumangako tujja munnyonnyola Bugembe byangu nnyo abadde n'ebivulu manyi nabo bayimba ku yidi yena alina akalabiseeko babadde n'ebivulu naye nga twabalanga bajja kubaawo ne batasobola badde n'ebivulu ewalako obutasobola kubaawo olangiridde mu butongole olunaku olwaleero ti 226 tukusuubira ojja esebo weetegese otya totidde migo jaki buli ebunabyavuzi bamukuba ndi aga ndi ebyobufuzi kuba migo gundi nga tebamukubanga nabbanja twali ani yali akubye nabbanja sekandi ani yakubye sekandi nga bankubira ekubwa nnyo buba butali bwenkanya era oba namukuba tujja fayiringa emisango mingi kati kikyogenda okukola ekikubya ate nze nina ne training gye ndi mukukola enkambwe era abasirikale bamanyi nti nina military tactics sigamba nti bakaaba nene botandikiddeho nze ebbanga lyonna mbadde ready ekikye kyangu tagenda kwambala ngatto nene yaganaga bamuyitanga meetings takyambala ngatto so ffe tuli betefu ate ngaoli omu yamugamba engatto yambala sayizi yo katugamba nga olwajjagwa sogedde ekibiina agambye ajja oba independent oba atya owulire n'akagamba oba ntya oba nina okugulu kumu oba ntya nzijja naye tazze ebitambala asobola kwesimbawo bwempitiramu awo bwempitiramu awo ati nze nina ekiddako naye kati bwayitiramu awo bagambe eki ono nnyo waliri pazo muganda waliri pazo mukudi nnyo mugadde ki kye tukatusuubira ekiddako ekisinga soyisoyi tulangiriemu waneeno tuwe kiri Glory grounds will go 30th August. Wekiri. Sapolingemu. Kakubeba